Amanya gange Dr. Levi Kwaresima, musawo w'emitima. Leero tujja kwogerako ku bulwadde obw'emitima. Obulwadde bw'omutima bulimu ebika. Okusookera ddala nti waliwo obulwadde bw'omutima obutambulira mu family nti buli genetic. Waliwo obulala nti oluusi tuzaalibwa nabwo nti omwana bw'abeera mu lubuto oba maama wafuna infection oba exposure to radiations nafunamu obulwadde, omwana nafunamu okukosebwa kati bwe tubuyita congenital heart disease. Ate waliwo n'obulwadde obulala butera nnyo okukwata abaana bali wakati wa myaka 5 n'emyaka 15. Ate mu nnaku zino tufunye cases nyingi, abaana bafunye ebifuba bamaliriza nga bafunye obulwadde bw'omutima butuyita rheumatic heart disease. Then waliwo obulwadde obulala bw'omutima obutera nnyo okutawaanya abantu abakulu, adults. Ate buno ebiseera ebisinga buva mu lifestyle, enyeeyisa, ebitulya, ebitunywa bye bisinga okuvaako ku bulwadde buno. So kati obulwadde ekisinziira category omuntu gy'asangibwamu. Genetic bw'obulwadde nti bwa butonde busangibwa mu musaayi, butambulira mu family. Ekyokulabirako nti ng'ebitundu 95 ku 100 ku balwadde abalina high blood pressure, ate mu bakulu gye tumanyi nti yesinga okuleeta obulwadde bw'omutima. Ekibuleeta tukimanyi naye endowooza eri nti butambulira mu family, buli genetic. Naye ate genetics zino environment bwe tutagikwata bulungi mu bitulya, mu bitukola byonna kireetera nti obulwadde buno buli genetic bweyongera mu bantu. So it is a combination of lifestyle ne genetics. Kakati kategori endala ey'obulwadde bw'omutima gitulabye ya congenital heart disease. Buno bw'obulwadde obutera nnyo okusanga mu baana abato abazaalirwa n'obukosefu ku mitima gyabwe. Ate nti ebiseera ebisinga buva mu time omwana gy'abeera mu lubuto. Ebitera nnyo okuleeta obulwadde buno nti singa maama w'omwana ono tanywa ddagala bulungi nga n'olubuto, then nafuna infections, waliwo infections affecting abaana nga bakyali mu lubuto, nekireetera abaana okuzaalibwa nga balina ebituli ku mitima. Example, say rubella. Ekirala okukozesa ebintu katugeze ng'okunywa omwenge oba okunywa sigara, oluusi n'okubeera exposed ku radiations simanya wenyinza kukiyita mu Luganda. N'ekirala ekitera nnyo okuleeta obuzibu ddagala. Tutera nnyo okugamba abakyala bano nti bw'oba ofunye olubuto bw'ogenda kuwa omusawo wonna mugambe nti namu olubuto, kubanga waliwo eddagala netuwa abalwadde ku ndwadde endala ezitakwatagana naki na walubuto, ng'eddagala lya pressure, ng'eddagala lya infection. Kati ekyo bw'aba agendamu nti neetunga anywa eddagala kinyonyolako ku basawo n'alaba nti tafuna eddagala erigenda kukosa omwana n'afuna obulwadde bw'omutima. Then obulwadde obulala bwenyogeddeko buno obufunibwa ng'omuntu amaze okuzaalwa. Tulabye abaana b'emyaka kuva ku 5 kutuuka ku 15, bano abaana batera nnyo okufuna ebifuba. Kati ebifuba bino omwana bw'akolola n'oba nga tobijanjabye bulungi, obuwuka obwo obulwaza ebifuba ebyo omubiri gugezaako okubulwanyisa. Kati mu process y'omubiri okugezaako okulwanyisa obuwuka obwo bumaliriza nga bwonoonye
omutima ebitundu ebimu eby'omutima ebituyita valves. Kati kyolaba nti ebiseera bino tulaba abaana bangi balina obulwadde obwa rheumatic heart disease nti valves z'omutima zonoonese beetaaga okubalongoosa ne babawa valves empya oba okuzirepairinga. Kati ekyo kikulu nnyo nti infections mu baana ebifuba balina okubijanjaba nga bikyali. Then category endala eno ey'abakulu adults. Ebiseera ebisinga obulwadde buno bweyongedde tulowooza nti probably enkyuka mu lifestyle abantu gye beeyisaamu yeyinza okuba eyongedde obulwadde buno. Ekisingira ddala okuleeta obulwadde buno mu bantu blood pressure bw'eba eri waggulu, high blood pressure tugiyita hypertension. Bw'oba togijanjabye bulungi emaliriza ng'enafusiza omutima. Ate oluusi emmere gye tulya bwe tulya amasaavu amangi amayitirivu gagenda mu misiwa ne gagizibikira. Emisiwa eyo yetwala omusaayi ku mutima. Kati emisiwa egyo bwezibikira omutima gunafuba ng'omaliriza either ofunye heart failure o ofunye heart attack. Ekirala ekisinza okuleeta obulwadde buno nti infection. Waliwo obulwadde bwa HIV bwaffectinga nnyo omutima, n'obulwadde obulala bwa TB buleetera omutima okulwala ne gubeera nga gutudde mu mazzi ne kireetera omuntu okulwala. Also ne lifestyle waliwo nti bw'onywa omwenge n'oyitiriza omwenge nagwe gunafuya omutima, n'okunywa sigara byonna ebyo bireetera omutima okukola ki. Ate n'ekirala nti omuntu bw'oba tukontrolinze weight yo n'ogeja nate n'oyitirira kyongera nakyo okunafuya omutima. So kati ebyo byonna bye bisinza okuleetera obulwadde bw'omutima mu bantu okweyongera. Obuuza question nungi. Kati nze ndi musawo w'emitima naye mu bakulu. Kati ngenda kwogera nnyo ku bakulu abensinga okulaba n'abensinga okujanjaba. Ekisooka nti baana abasinga okubeera n'obulwadde bakyala oba basajja. Mu setting yaffe oluusi kiba kizibu lwa nsonga nti the health seeking behavior y'abasajja mu environment yaffe tebatera nnyo okwagala okugenda mu madwaliro. Kati ebiseera ebisinga mu madwaliro bwe tuba tujanjaba obulwadde buno tutera nnyo okulaba abakyala, naye tuyinza kukola misjudgment ne tulowooza nti obulwadde buno bungi mu bakyala. Naye nga bonna balwala obulwadde buno bw'omutima naye butera nnyo okukosa nnyo abakyala. Okwongera ku ekyo waliwo n'obulwadde obw'omutima specifically obulwaza abakyala bokka ku mutima. Omukyala bw'aba amaze okuzaala mu mwezi gumu oba ebiri omutima gunafuwa ne gugaziwa. Tutera nnyo okukifuna. Ate nga omukyala bw'agira mu time tubajanjaba ne batereera. Mu Luganda kiyinza okumbeera ekizibu naye mu Luzungu tukiyita peripartum cardiomyopathy. Ekyo ebiba ebyasobola okukola nti ekisooka alina okunywa eddagala ng'alina olubuto ne bamukebera bw'aba nti pressure eri waggulu ne babeera nga bagikontrolinga. N'ekyokubiri nti diet ye ng'alina olubuto erina okuba nga eri well balanced. Ate n'ekirala nti obulwadde buno tutera nnyo okubasanga mu bakyala abazadde abaana bangi. Kati singa abakyala bakendeeza ku baana baba bazadde omubiri nagwe gutuuka ekiseera ne gukoowa. Then abalala tumanyi cause ekireeta. So byebyo binsobola okugamba nti bye bitumanyiiko ebyasobola okukola okwewala obulwadde obwo. Ate ne bw'aba afunye signs
tasooka kumira eddagala, alina okugenda w'omusawo omukugu n'amukebera n'amuwa eddagala ettuufu. Obubonero butulabirako nti buli mu mitendera. Ekisookera ddala, obubonero obusooka buyinza obutakulaga nti omutima gwe mulwadde kubanga buba general, buli non-specific. Omuntu oluusi asooka n'okukoowa, bw'okolako akantu akatono okoowa. Then ekyokubiri nti oyinza okutandika okulaba ku bigere nga bizimba. Bw'otuula mu mmotoka onoolaba ebigere bizimbe n'onyigako n'owagendawo ekinnya. Then ekyokusatu nti omuntu yali atambulawo bulungi. Bw'oba olinnya ku maddaala oba otambula ku kasozi oweekeera. Then oluusi abamu bafunamu entunuusi. Entunuusi nti omutima gukuba nnyo oba ng'ava kudduka n'obw'oba otudde. Ate bw'ovaawo oluusi abamu batandika okufunamu okukolola. N'afunamu okukolola nga bw'akolola talina kyajjayo. Ate symptoms zino, obubonero buno bubeera waasi ekiro omuntu nga yeebase. Ate yes, kubanga bwe weebaka omusaayi guno ogwabadde mu bitundu ebirala guba gukomawo mu mutima. Ate already omutima munafu tugusobola kucontaininga omusaayi ogwo, kati symptoms ziba zeeyongera. N'ekirala ekitera nnyo okusanga mu balwadde b'emitima naye ate kibeera ne mu bulwadde obulala, ekifuba okukuluma, chest pain. Abasinga bajja ne chest pain naye ebiseera ebimu osanga chest pain eva ku bulwadde bulala. Naye obulwadde bw'omutima signs eziri common: okussa obubi, okuzimba omubiri, kusooka n'ebigere, entunuusi, okukoowa mangu, oluusi n'okukolola. The heartbeat. Kisinziira mu bantu abakulu baali batugamba nti gulina okuba emirundi 72 mu ddakiika. Naye ojja kusanga nti ffenna tutufaanagana ate ffenna tuli nomo. So waliwo range nti kasita gubeera makati g'6 ne-99 oba nomo, as long as tuli mu kudduka. Bw'oba otudde mu kifo kimu nti omutima kuba gukubira makati ga 6 ne-99, eyo heart rate or heartbeat eba nomo. Kaakati ekyogezako kumbuuza nti prevention tusobola tutya okwewala obulwadde buno. Nja kwogera ku categories 3. Eya congenital heart disease nga bwe njogedde nti buno obulwadde omwana bufuna ng'ali mu lubuto. Kati maama we alina okunywa eddagala bw'amanya okutegeera nti afunye olubuto. Ne bamuwa eddagala ly'alina okumira, ne bamukebera ebirwadde byonna, ne babijanjaba in time. Ekyokubiri n'atabeera nti okukozesa ebintu ebiragalalagala oba okukozesa nagana amadagala gaffe aga bulijjo nga talina guidance y'omusawo. Ekyokusatu nti tibalina kunywa mwenge oba kunywa sigala. Ekyokuna nti tibalina kuba expose ku radiations nga x-ray ng'ebintu ebyo. Amasimu ago research tunaba kugikolako okumanya oba kirina obuzibu oba tikirina buzibu. Naye kati tulowooza nti kirina buzibu. Then category ey'okubiri ey'abano abaana ba myaka 5 ku 15 abatera nnyo okufuna ebifuba nga bali mu masomero. Ebifuba ebyo bwe banga tibabijanjabye bulungi ne biviirako obulwadde bw'omutima. Kati ekyo prevention eri nti ewaka balina okulaba nti gye babeera mu nnyumba ventilation bafuna empewo emala. Ekyo kijja kukendeeza ku bulwadde bw'ebifuba. Ekyokubiri nti abaana bano balina okuba baagemebwa. Ekyokusatu nti abaana bano balina okulya obulungi. Nutrition, balanced diet, nutrition erina okuba ennungi. Ekyokuna nti bw'aba afunye ekifuba balina okujanjabibwa mangu. Omutwalo w'omusawo ne bafuna eddagala ettuufu.
Then ekisembayo bw'aba afunye symptoms z'olaba nti tozitegeera ziyinza okuba nga za bulwadde bw'omutima, omutuusa mu ddwaliro omusawo n'amukebera n'amuwandiikira eddagala, kubanga ekirungo ekiriwo nti obulwadde buno bw'obuzuula nga bukyali asobola okuwonera ddala. Then category ey'abakulu eyaffe eya lifestyle, most of the time tubagamba lifestyle modification. Naye lifestyle modification tukutegeeza ki? One, tusookera ku diet. Nti obulwadde obumu ebika eby'obulwadde tubijja mu mmere. So you must mind what you eat. Omwonyo gulina kuba mutono, tolina kuteekamu omwonyo mubisi. Amasavu tolina okuyitirira amasavu. Tolina kukozesa ebiragalalagala. Tolina kunywa sigara. Tolina kunywa mwenge kuyitirira. N'ekirala nti ne weight, olina okulaba nti weight ogicontrollinga, kubanga bw'obeera overweight, obese, nakyo kivaako obulwadde bw'omutima. Ekirala nti tulina okukola exercise, kubanga oyinza okuba tonywedde sigara naye bw'osigala ng'otudde mu ntebe oli ku computer, n'ova ku computer n'ogenda ku TV, n'ova ku TV n'ogenda mu motoka, n'olya emmere amasavu, n'otakola exercise, anywedde sigara naawe okoze ebyo, tewali njawulo. Kati kitegeeza nti tulina okukola exercise. Exercise kitegeeza kudduka. Bw'oba osobola okudduka, yes, osobola okudduka. Bw'oba osobola okubuka omuguwa, bw'oba osobola okuvuga akagaali, bw'oba osobola okubuukabuuka n'obwobeera waka mu nnyumba yo, n'okola sit-ups, n'obuukabuuka, n'okola press-ups, n'obeera ng'oli active. Bw'oba olina w'olima n'ogenda n'olima, eyo exercise. Kati twali tumanyi nti okulima kw'abantu ba peasant naye waliwo advantage eyo. Kati all in all nti lifestyle tulina okugikyusaamu bweba twagala okukendeeza ku bulwadde bw'omutima. Then ekyokubiri nga bwe nyogedde nti infections, nyogedde ku HIV, ffenna tumanyi HIV engeri gisobola okugyerindamu, naye bw'oba omufunye kyetaaga ofuna obujjanjabi mu time osobole okuwona complications zino. Nyogedde ku bulwadde bwa TB. TB kikyali kizibu ky'amaanyi mu community yaffe, so nti omuntu bw'aba afunye obulwadde bwa TB oba bw'oba olowoozeza bwa suspectinga okubeera n'obulwadde bwa TB, genda w'omusawo akukebere olabe nti TB oyo ate tasaasana, n'agenda mu mutima n'agulwaza. Ekyokusatu nti waliwo obulwadde bw'omutima obuva, ennaku zino bantu bakyogera nnyo clot. Zino clot za types nga bbiri. Waliwo ekiyita venous clot, nti bw'otuula nnyo oba omusaayi ne gwekwata mu misiwo ey'omu magulu ne guvaamu, clot eyo n'etambula, bw'obeera unfortunate n'etambula n'etuuka mu mawogwe n'ezibikira emisiwo gy'omu mawogwe, ereetera omutima okukozesa amaanyi mangi, eventually ne gunafuwa. Bw'otafuna bujjanjabi mangu oyinza obutawona. Kati ekirala mpozzi obulwadde bw'omutima, waliwo buno omulwadde ali ku treatment ya say cancer n'afuna obulwadde eddagala ne linafuya omutima. Kati ebyo byonna tusobola okubyewala nti bw'oba ogenda kufuna treatment eyo basooka ne bakukebera, ate bw'ofuna symptoms empya oziripotinga ku musawo wo ne basobola ku interveninga in time, n'osobola okuba nti tofuna buno obulwadde bw'omutima. Ekibuuzo ekyo kirungi. Nga bwe nkugambye nti tulina categories y'obulwadde bw'omutima, nti waliwo obulwadde buli genetic. Mbadde saagala nnyo ogenda mu genetics ezo, naye ate waliwo obulwadde buli acquired, tubufuna nga tukuze.
kati buno obulwadde obutufuna nga tukuze nga bwe mbwogedde high blood pressure emisiwa okuzibikira ku lw'amasavu kufuna infection valves nezonooneka obwe busobola okukola ki okwewalika naye buno buli genetic nti sometimes nabwe tusobola okubwewala tubwewala tutya buno obulwadde butera nnyo okuvaayo nti factors nezitwogeddeko eza environmental factors bw'oba tozicontrolinze bulungi nezegatta ne genetics obulwadde buvaayo mangu ekyokulabirako si buli muntu nti ali obese mulwadde wa pressure yes tugamba nti bw'obeera obese risk z'okufuna high blood pressure ne heart disease ziri waggulu naye si buli omu nti omunene mu weight ndi mulwadde wa pressure nsonga eri wano nti bw'obeera ne genetics nga oli susceptible okufuna obulwadde bw'omutima n'otakontrolinga weight yo ojja kufuna obulwadde mangu naye ono alina genetics mu family mulinamu history ya high blood pressure oba obulwadde bw'omutima weight yo n'ogikontrolinga bulungi n'okola exercise oyinza okuba nti obulwadde buno buyinza okutuukako at least ng'oweza emyaka 7 yes naye bw'obeera nti kyolaba nti waliwo omuntu abeera obese naye pressure tamulina obulwadde bw'omutima tabulina because aba talina genetic susceptibility kati kizibu nnyo okumanya nti oba olina genetic susceptibility or not so the bottom line eri nti tulina okumodifyinga lifestyle gyaffe netubeera nti ebintu ebitwogeddeko manga tubigoberera ate tubiteeka mu nkola nyanze ekibuuzo ekyo nga bwe mbadde nnyogeddeawo ku mmere gye tulina okulya ekisooka nti tudiscouraginga abantu okulya omwonyo omungi especially omubisi nga si mufumbe ekyokubiri tudiscouraginga abantu okukozesa refined sugars sukaali omungi omuyitirivu n'obwoba nga toli mulwadde wa sukaali kubanga sukaali oyo bw'atuula mu mubiri oluusi afuuka amasavu yagenda okuzibikira emisiwa refined sugars ntegeeza nga the real sugar that we take in tea sodas cakes biscuits commercialized juices sigambye nti abantu balina kubikozesa naye olina okubikozesa in moderation. Then of course the other thing is tulina okukozesa a lot of fruits in our diet because they have a lot of vitamins and minerals that work as antioxidants that help our immune system to fight some of the things that would affect our vessels and the heart. Then ekyokusatu of course animal fat. Enyama, we tend to, not everybody will stop him from eating them, but we encourage people to minimize. Eat more of the vegetable diet, reduce on the meat, increase on the fish because the fat in the fish is the good fat. There is good fat and bad fat. So that helps to minimize the bad fat that is going to clog your vessels. Nofunamu obuzibu obulwadde bw'emitima. Then of course ekirala nti omuntu olina okunywa amazzi nga gamala. Nti tolina gamba nnyo okunywa soda n'okunywa omwenge. Water is life. So we encourage people to hydrate their bodies. Then ekirala nti fact eno mbadde sijogereko ate ngeri very important issue ya stress. Stress eno it is nzibu nnyo okugidefininga naye ate almost buli omu alina stress mu ngeri. Stress eno waliwo egireeta chemicals mu mubiri neekosa amaanyi g'omubiri okulwanyisa some of these things.
kati message gitera nnyo okugamba abantu nti kendeeza ku stress. Make your life simple. Achieve what you can achieve. Ekyotasobodde kireke. Because after all, you can't achieve everything. Yes, so those are some of the things ebitusanga in our daily practice of medicine ebitera nnyo okuleetera abantu obulwadde bw'omutima. Yes, ekyo ekibuuzo kirungi kubanga there's red meat, white meat. Naye nti omanyi waliwo kino nti bw'eba sikikozesezza, what am I going to miss? Bwe mba siridde bibala oba sinywedde mazzi, waliwo ekinfiirwa mu dayate yange. Naye bwe mba siridde pork, there is nothing you're going to miss. Ekyo walifunye mu pork osobola okukifunira awalala. Naye ate bwe tu comparing red meat ne pork, ate red meat eri worse. Okiraba? In terms of bad cholesterol. But trust me, ne pork bw'onaagirya, it will be very difficult of controlling weight yo. So ekintera nnyo okugamba abantu nti know the information and know how to use it. Ekirala nti bagamba nti omwenge bw'onywa wine, maybe 1 glass is good for the heart. Naye ate bw'otaginywa, it is not bad for the heart. Tujja kunywa mazzi ne juice. Yes, kirina some benefit, naye nti bw'ogamba recommendation nti genda onywe glass ya wine, the next question nti what is the size of the glass? Doctor yangamba nywe glass, kata obayitirira. So information egitubawa nti alcohol is bad for the heart as a bottom line. Ekibuzo ky'ombuuziza kirungi nti obulwadde bw'omutima buwona, kubanga buli mulwadde bajja mu ddwaliro aba ayagala okufuna ansa eyo, ngenda kuwona oba sijja kuwona. Ansa eri bweti nti obulwadde obusinga obw'omutima buwona kusinziira ekiba kibuleese. Nti bw'osanga nti omulwadde yafuna TB n'afuna amazzi ku mutima, bw'ojanjaba TB bulungi, amazzi ne bagajjawo ku mutima, awona. Singa omulwadde nti yafuna omusiwa ne guzibikira oba yafuna clot ne bagijanjaba, asobola okuwona. Naye ebiseera ebisinga nti treatment yeetaagisa okutreatinga omuntu okuwona, oluusi eri very expensive, nti abalwadde abasinga tebagisobola. Kakati mu mbeera eyo osanga nti for example omuntu okuwona yali yagadde okugenda India oba yali yagadde okugenda South Africa, kakati ku lwa limitation eyo abantu ne bafuna perception nti bw'ofuna obulwadde bw'omutima ebeera death sentence. Naye ekyo si kituufu, nti n'obwoba omutima gunafuye nnyo nnyo nga tegukyasobola okujanjabibwa, basobola kukola heart transplant mu mawanga agali advanced, naye mu Uganda tekinaba kusoboka. Kati message eri nti nga butulina limited capacity y'abasawo, ya equipment, ya infrastructure, ya amadwaliro, ya ssente, tulina okukola prevention. Tulina okusomesa abantu ne bamanya obulwadde bw'omutima kiki ate kiki ekibuleeta, ate tusobola tutya okubwewala. Kyolaba nti most of the time vaccination is the cheapest mode of treatment. Singa omanya nti the leading cause ekitera nnyo okulwaza omutima mu Uganda mu adults,
high blood pressure. Ogamba kati high blood pressure eno tukoze tutya? Tusomesa abantu ku high blood pressure, abatanaba kumufuna, abamufunye tumujanjabe, ate n'abantu tubagambe nti olina okuba nga weekebeza okutegeera nti pressure, kubanga abasinga tebazalirwa nayo, ejja buzzi. Ate n'ekirala twalina endowooza nti obulwadde bwa pressure bw'abakadde, bw'abantu abanene, bw'abantu abalinako kasente, naye ebyo si bituufu nti we are all candidates for high blood pressure. So the message is always know your blood pressure. Kubanga bw'ogenda w'omusawo n'akukebera nga pressure eri bulungi, ajja kukusomesa engero gy'ogenda okumwewala. Bw'akusanga nti pressure ali waggulu, agenda kumujanjaba atereere. Kati ebyo bw'oba obikoze, tojja kufuna bulwadde bwa mutima, tojja kufuna heart attack, tojja kufuna ate n'obulwadde obulala nga stroke. Tusanga nti pressure yesinga okuleeta obulwadde bwa stroke. So prevention is key mu kulwanyisa obulwadde buno bw'omutima. Ekyo kibuuzo kirungi. Of course buli kintu kijja n'omulembe gwakyo, nti kati omulembe oguliko gwa gym. Naye gym ono si mubi nga gym. Bw'oba olinayo instructor ate n'ekikututte mu gym ng'okimanyi, kubanga ojja kusanga different exercises. Waliyo eza cardio, waliyo aerobics. Kakati fe abasawo turecommendinga aerobic exercise. We don't recommend z'okuzimba omubiri, kubanga ezo tezijja kuyamba mutima. Ate n'ekyokubiri nti kusinziira ku work schedule abantu gye balina, sometimes gym teri convenient. Naye ku bantu abamu abafuna time egenda mu gym, olina okubeera nti omanyi nti the instructor ekyakola akimanyi. Mpozi ensobe eriyo nti bwe bagenda mu gym tebasooka kubakebera mitima kumanya bali mu state ki, baba subjectinga to exercise. Oluusi omuntu ayinza okutukira ku exercise. Okay? Waliyo treadmill, osobola genda ku treadmill, osobola kuvuga akagaali mu gym n'ovaayo nga at least ng'okoze exercise. Naye n'obwoba tosobodde genda mu gym, osobola genda mu swimming. Swimming is a good exercise for your body and for your heart. N'obwoba tosobodde swimming, osobola okudduka, osobola okutambula, osobola okuskipinga omuguwa. Exercise nyingi z'osobola okukola. Ensijanjaba y'omutima kisinziira obulwadde bw'omutima omulwadde bw'abazze nabwo ne level gy'aliko. Waliwo ajja nga ali mu level esookerako nga si bubi nnyo, nga ekyolina okukola nti kumusomesa ebyalina okukola n'ebyatalina okukola, ebyalina okulya n'ebyatalina okulya. Then nti oluusi abamu babeera n'obulwadde obulala tubuyita comorbidities. Oba alina sukaali, oba alina pressure, oba ensigo nnafu, n'osooka n'ojanjabya ebyo. Then of course n'omuwa n'eddagala linaamusupportinga. Abamu bw'omanaginga ebyo atereera. Naye ate waliwo kategori endala, afunye emergency, heart attack. Kati heart attack eyo, there is no time to waste. Alina okuba nga atwalibwa mu ddwaliro erisobola kujanjaba obulwadde obwo, ne bamukolako mangu mangu, because bw'otamukolako omulwadde oyo asobola okufa mu bbanga ttono, oba asobola okufuna complications z'amaanyi. Kati emergencies ezo bazihandulinga nga emergencies. Ate waliwo abalala nti oluusi basanze omutima munafu, gukuba mpola, gwetaagamu akuuma. Tuziyita devices. Kati kusinziira omusawo nga bw'aba akukebedde n'akola recommendation, then ne bateekamu device eyo. So kisinziira omulwadde nga bw'apresentinze omusawo. Naye across the board bonna abalwadde ababazze tubasomesa information about prevention and treatment. Kubanga n'obwoba nti olina obulwadde already, prevention messages zirina okusigala nga zitambula. Heart attack kitegeeza nti olina omusiwa. Katugeze nga wano nga bw'olaba omutima guno.
waliwo emisiwa eno etambuza omusaayi. Waliwo guno gwa red na guno gwa blue. Guno gwa red gwe gutambuza omusaayi ku nnyama y'omutima, gwe gusobozesa omutima okukuba obulungi. Naye kakati ebiseera ebimu waliwo amasavu gagenda mu misiwa eno neefunda. Omusiwa ogwali badde mugazi ne gufunda nga gutambuza omusaayi mutono. Kakati ago amasavu agazimba mu musiwa bwe gagivinga way ne garapturinga ne wabeerawo clot ezibikira omusiwa completely ng'ekitundu ky'omutima tekyasobola okufuna omusaayi. Kakitegeeza nti kijja kukola. Olina okugenda mu ddwaliro ne basobola okuzibukulula omusiwa guno by specialized doctors mu theatre tugiyita cath lab, and usually the doctors who work on this tubayita interventional cardiologists. Waliwo mechanism sijja genda mu details naye balina okuzibukulula emisiwa eyo. Kati heart attack eyo kati ekyo bwe kimala okubeera omusiwa guno ne guzibikira ebeera emergency kubanga omutima guba gujja kukola ebbanga ttono nnyo singa tibakola ki tibayinterveninga. Oluusi ku bantu abamu blockage bw'eba y'amaanyi nti omusiwa guno guva eno waggulu gwe gublokinze, entambula y'amasannyalaze mu mutima eyinza okukyankalanya ne gustopinga all of a sudden. N'olaba nti omuntu abadde atudde mu ntebe ayogera all of a sudden takyayogera, oba omuntu abadde mu meeting n'akolapusinga okumutuukako ng'afudde. Kati byebyo ebituukako eyo heart attack. Ate abamu bagiyita clot lwakuba nti waliwo clot egenze mu musiwa naye nti bwe bategeeza heart attack it is that. Mu busawo tugiyita myocardial infarction. The shorter the better. In specialized hospitals which have systems that work, if you present, because this patient is mostly going to present with chest pain, ekifuba nga kimuluma. Kati bw'otuukayo mu dakiika 10 ezisooka balina okuba bakoze diagnosis nti heart attack omusiwa gwazibikidde. Mu ssaawa emu balina okuba bazibukidde omusiwa ogwo bw'oba oli mu advanced healthcare systems. Naye wano nti oluusi bw'omala 24 hours oluusi kiba too late bw'oba ng'okyali mulamu kiba too late okuinterveninga. Bagamba no bakuzuukusa ne bakuwa eddagala naye waliwo procedures ezibatasobola kukola. Yes, kati message eri nti bw'ofuna chest pain ddukira w'omusawo amanye akukebere amanye nti oba eno heart attack oba bulwadde bulala, kubanga abalwadde abasinga babeera ne chest pain tebatera nnyo okuba na bulwadde bwa mitima. Naye because of that anxiety bw'afuna pain in the chest anywhere asookera okulowooza nti mutima n'abeera anxious. Ate bw'obeera anxious pain eyeyongera. Naye chest pain is a sign we take seriously omuntu bw'aba azze mu ddwaliro. These sportsmen ebiseera ebisinga bagenda under robust medical examination. Ate oyobuza lwaki ate babakebedde ate lwaki they collapse. Conditions ezimu ziri genetic. Omuntu bw'oba omukebera oyinza obutalabako buzibu bwonna mu mutima ng'omutima guli bulungi. Naye waliwo conditions nti za-affectinga muscles z'omutima nti anytime asobola okufuna amasannyalaze g'omutima gasobola okukyankalanya n'afuna cardiac arrest. Waliwo conditions like cardiomyopathies, some types of cardiomyopathies. Omuntu aba talina buzibu ng'akola emirimu gye all of a sudden n'afuna sudden cardiac death, n'afuna cardiac arrest. So in such a setting nti baba alina okuzuukusa omutima, balina okuapplyinga pressure ne bagezaako okuzuukusa amasannyalaze gano okusobola okuddamu okupampinga
then ekyo bwe kikolebwa of course ne bamukuba n'eddagala ne kibeera successful waliwo device gye bamuteekamu nti singa aba afunye okucyankalanya okw'amasannyalaze mu mutima kali ka device ka detectinga ne kakireversinga tukiyita ICD, implantable cardiac defibrillator. So ebyo tubikola ate nga biyamba ku bantu abo abalina obulwadde obuli genetic nga bwa affecting omutima. So nti ebiseera ebisinga bw'oba okola evaluation y'abalwadde abo, family history of sudden cardiac death is very important because singa oba ofunye nti mu family waliwo abantu abatera nnyo okufa omutima suddenly, then they are evaluated genetically in good centers. Naye wano mu Uganda tunaba kutandika kukikola. Sportsmen usually babeera ne sports doctors nga bali trained nti kubabeera ku pitch waliwo medical personnel and their purpose is that nti singa omuntu aba afunye obulabe either cardiac arrest oba fracture or something nti medical team eba esobola okumuyamba. That pushing you see abasawo batendekebwa. It is not just pushing but there is a way we do it. It is a professional procedure that we do to help the heart pump again. For a short time, then we help tujiyamba n'eddagala ne devices ne further evaluation okutegeera lwaki omuntu aba akifunye. Mu bulwadde bw'omutima self medication tugidiscouraginga 100%. Kubanga nti ekisooka oyinza okulowooza nti obubonero bw'olina bwa bulwadde bwa mutima ate nga olinamu obulwadde obulala. Ekyokubiri nti obulwadde buno bwetaaga specialized treatment. Si kirungi ate kutandika okumira eddagala ezigenda okuleeta obuzibu ate obulala. Ekyalibadde kisinga nti bw'owulira nti olinamu obukosefukosefu bwonna oba sayini zonna z'olina, tuukirira omusawo akukebere then akubuulire nti kino kyetaaga okukola bwoti n'obwoti n'obwoti. Mpozi ekyosobola okukola self evaluation nti osobola okwekebera blood pressure. Oyinza okugula machine n'obeerayo nawe waka n'obeera ne records zo nga weekebera blood pressure. Naye okumira eddagala nti ofunyemu signs ekyo si kirungi ate si kiwagira. Bw'oba olinamu obuzibu bwonna tuukirira ow'omusawo mu ddwaliro akukebere, kubanga ffe abasawo gavumenti etusupervisinga etumonitoringa n'eddagala eritukozesa liri researched nti n'obwoba ogenze Kenya n'obwoba ogenze USA treatment esigala nga eri standard international recognized. Kati information gyembawa nti nga bwe abantu baagala nnyo okusookera eyo ku habo then ne bamaliriza nga baba referrinze ku medical doctors, twakoze reverse ne tusookera ku medical doctors. Bwe nsuubira nti ate bo tebajja kulemererwa kubanga tulina levels. Doctor level 1 bw'alemererwa ku referringa ku senior doctor oba appropriate doctor asobola okuyamba ekizibu ky'oba olina. Amanya gange nze Dr. Levu Kwatasima, musawo w'emitima, nkolera Mulago Hospital, Department of Medicine. Tusangibwa ku level 4, Ward 4B.